right, welcome back. Nze Adam Kungu, program The Opinion. Haj Kazibwe Bashir Mbazira mu studios mwali hajibuza ku bantu sebo. Tulaba ku Top TV ndi wa mukisa nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omusasi w'ekisa ekingi. Bannayuganda mwebale kukuuma bulamu bwammwe, mwebale kwekuumira waka, nammwe abagezaho kuwaganya musobola okufuna ekigulira amagala eddiba mu ngeri emu oba endala. Tuli wamu nammwe mu mbeera ey'okusoomozebwa. Nsanyusa okubeera wano muganda wange n'okusangawo mukulu wange ono Kanso neera nga Top Media omulundi omulala neebaza bakama baffe pastor abakitange kuba Wanyonyi. Pastor Jackson Senyo. Ye bali kutembeeta nsonga eno bulungi. Haji nga tetulina kufunira ku nsonga z'abamawulire nnyo. Oli munnakawempe. Era nkimanyi sawa yonna. Katonda ajja kukwatirako ogende aweereza abantu abo. Inshallah. Government yatandika okugaba emmere mu kitundu ekyo abantu bosofa bali batya bonna ebabunye complaints nkyaziwulira baga nti tetunnaba sobola tu update ku nsonga eyo. Kituufu ndi mu wekawempe wano wennyini we tuli naye olunaku lwe batandika okugaba emmere naliwo ayisaawo mu bitundu nga Nakamiro ku mwalo ogwo mmere yalwawo okujja actually yalina okujja teyajja ne babagamba tujja gireeta enkeera ne balinda Katonda n'asaasira emmere nejja. However abantu abamu tebanaba kubanga bafuna emmere mu Kawempe bwetunira Kawempe South abamu nadde njoga n'abantu emulago abamu emmere tenaba kubanga etuukayo essaawa eno kumpi nnyo wano naye batugamba nti bajja kubanga bagituusaayo naye ndowooza speedi etambuddemu mpola. Tulina n'okutya nti bwe baba nga batandikira Kawempe ne bagenda ne magombolola amalala kati bannaffe abatannaba kufuna kiyinza okulwawo okutuukirira nti bafune oba oliawo n'obutafunye ddala ekyewunyisa obanga bagenze Nakawa obasuubira okudda nti kale tukomyewo wano ye ne bwe bakomawo manake nti gwe twakuwa gwe tetwakuwa ne gwe baba bajja kudda nga yaggwawo era batandise dde okugamba bannange emmere yaweddewo baatuwa ya nnaku 14 kati batongeddemu ennaku 21 bakomyewo emmere endala naye katube n'essuubi tulina kubanga tusuubira nti gavumenti kyeyakole nakyo kyeyatugamba ijja kituukiriza so bannayuganda abali mu Kawempe nga n'abali awalala bonna batanafuna mmere nga balina okugifuna gavumenti tube n'okusuubira nti bajja kituukiriza. Abale nnyo Haji gwe akulira abamawulire mu ggwanga President Museveni we yasooka okwogerako ku bannayuganda abawa essential services mu kusooka abamawulire twali tetuteekeddwamu mubabeerawo request nyingi okuva mu bantu bangi ati naffe President n'akomawo n'akyeza nti n'abamawulire muwa essential services. How is the lockdown affecting you so far ng'abamawulire? Dala tuli affected nnyo n'okusinga omuntu omulala bw'ayinza okukirowoozaako. Kusookera ddala ekintu kino bwe kyajja ng'abamawulire twali tukiripotinga nga tubuulira abantu ebiri mu America ebiri e Italy ebiri luddawa tetwategeera nti kijja kudduka emisinde kibe nga kikosa bangi ku ffe. Nyina ebitongole eby'amaanyi eby'amawulire byemmanyi nga baawaliriza okukendeeza ku bakozi olw'embeera eno eriwo. Nyina ebitongole eby'amaanyi byemmanyi eby'amawulire nga abakozi tebakyajja ku mirimo kukola nti omuntu ave waka ave Nakawa ajje wano ku Top nga takyasobola kujja olw'ensonga zino wammanga. Bannamawulire bano basaka amawulire mu bitundu eby'enjawulo. Munnamawulire yasakanga amawulire mu katale obutale bwaggalwa okujjako obw'emmere obutonotono. Munnamawulire yasakanga amawulire ku kooti yasakanga amawulire mu bifo eby'enjawulo General Field tebakyasaka amawulire. N'abo abakyaliyo abatono amawulire tebakyagatambuza nga bateekeddwa okulabika no bagatambuza olw'emiziziko egiriwo entambula nzibu ddala ne ku mirimu yennyini. Njagala okulaga okubeera ddala ku individual practitioner ow'amawulire omwana akeera ku makya n'agenda mu field akolera ku Top Media aweereza ku radio ne ku TV gy'asula yonna ekkuba erimuleeta okutuuka wano talina mmotoka ye talina ne kampani bwebanga erina oluusi ezimu tezaafuna stickers media houses nyingi tezaafuna sticker era tetumanyi nti no banaafuna ne bannaffe ababadde baagenda nti no nze ndina TV yange emanyiddwa n'ateekako stiika eyiye ezimu batandise ozibajjako ne bagamba stiika teekola eno si ya gavumenti. Gavumenti yafulumya stickers 276 zigabanyizibwa emikutu gy'amawulire egisoba radio tulina radios nga 13 tulina TV stations 36 ne online publications nga 3 bw'otunulira engeri gye baagabanyamu stickers zino teyajjayo kifaananyi kyabo nakulabika nti bafuna. Tuyinza okukitegeera nti tugenderera kukendeeza mugotteko ba congestion buli omu ayinza okuba nga tasobola kufuna but hey mulimu gw'amawulire guli essential ng'omusirikale ng'owa ebyobulamu ng'omukuumaddembe mu kaseera kano so bannaffe bangi tebakyakola ddala batudde waka. Nyina ekyokulabirako kya bannange bangi ab'amawulire munnayuganda atulaba ow'amawulire ng'akeera ku makya n'asaka eggulire n'alireeta ku radio gundi oba TV gundi ne bamusasula okusinziira ku story gy'aleese emboozi eyo waagireeta neeyita bakamayo n'aga nti ggulire oleese liyise tugenda kuwa ssente bwe ziti
naffe abantu tulinga aba boda ze tukola ze tulya bw'otagenda kusaka mawulire togenda kufuna ssente ekyo kyaggwaawo bannaffe abasakanga amawulire bangi tebakyasaka amawulire era tebakyafuna ssente tudda ku ludda lwa bannannyini mikutu abagiteekawo emikutu gino gyawulwamu ebiti bingi waliwo gyateekebwawo ku sayidi ey'ennono ey'ebyobuwangwa nga balina kuweereza eggwanga oba obwakabaka waliwo egyateekebwawo ku sayidi ey'enzikiriza nga top media eriwo okuweereza abantu ba Mukama Katonda waliwo n'egyateekebwawo ku ludda olwa business purely business naye bw'otunira gino gyonna emikutu gino ogwateekebwa okuweereza abantu b'obuwangwa ebyenzikiriza ebya business gino gyonna esatu mu buli ngeri gyetaaga ssente okutambula nti abantu abalaba top tv abantu abawuliza radio beetaaga okufuna ebirango okutegeera ebigenda mu maaso tubadde tusurvivinga nnyo nga ab'amawulire ku musaala gwe tufuna ng'omusaala guva mu birango bakama baffe bye bafuna okuva mu balanga serve industry eri wansi amawoteeri ebyobulamuzi biri wansi telecom industries tebakyakolanga bwe baakolanga amakampuni agatuwanga obulango ebirango byonna byakendedde by something like 80%. Ebitundu 80 ku buli 100 obulango tetukyabufuna bannannyini mikutu nanyini mukutu baba takyafuna bulango trickle down effect egenda kutuuka ku presenter oba writer oba journalist akola obulango bubanga tebukyajja therefore togenda kubirawo sente exactly so media ekosedde obwenkaniddaawo kinene nnyo n'okusinga bwe tukiraba era kino ekiriwo bannaffe abamu bakolera waka working from home ne baweereza story bannaffe abamu tebakyakolera ddala bannaffe abamu bwana kongo nkimanyi tebagenda kuddamu kukola so therefore what are you doing about that because bugamba nti ne stickers entonotono ezibadde mu bamawulire ezimu bazirecollinze as wujja ng'abakutwala bamawulire is there anything you can do beyond okuvayo kusighting out problem? We wish you could do much more than that. We wish we would be engaged government okuba nti nekwatagana naffe naye structural breakdown eri mu Uganda era yeyolesiza ne mu bino bye bakola government emanyi waliwo ekibiina ekigatta bannamawulire government emanyi ebibiina bingi ebyabamawulire tulina bannaffe aba HRNJ tulina bannaffe aba WUSPA tulina ffe uje ekulembera bonna tewali n'omu ku bakulembeze b'ebibiina bino byebuuzibwako nga government egenda okugamba nti bagabe sticker never. Really? Not at all. Does government therefore understand value of Maulidi in government. Your own understanding? Not this government and not now. It's unfortunate. Twawandika ebbaluwa nga munaana nenjiwa mukyala n'abakooba minisita waffe atutwala okumubuulira ku bizibu bye tuyitamu because nayogera ne nagamba Haji tekimala kiteeke mu buwandiike on 8th this month April ne muwandiika